Nsonga Basiru. Wotunuulira Luswa, Mpuuga, Alan Ssewanyana baagala okulowoozesa eggwanga n'abantu nti summons eziyita Alan Ssewanyana ne Sseggirinya zaabaweebwa offices za NUP, of which summons eziyita Alan Ssewanyana ne Sseggirinya zaali made public by police. Era ekiseera ekyo Sseggirinya ali wabweru w'eggwanga Uganda n'awa communication eri police ng'akyali bweru kuyita ku mikutu gye nti ajja era n'akomawo omusajja wattu. So kyali tekyetaagisa muntu yenna mutwalira summons ezo. Okiraba naye njagala oddeko emabegeko President Museveni nga twakava mu kalulu yavaayo n'agamba nti tewagenda kubeerawo opposition after this kisanja. Era n'alambika n'agamba nti ali mu kwogerezeganya n'abamu ku ba members of parliament abagidde ku kadi ya NUP okusala eddiiro okudda mu NRM. However, NRM yali so disappointed oluvannyuma lw'akalulu ka Speaker of Parliament nti kye yali esuubira mu kiseera ekyo abantu abamu abaali mu opposition okulininga towards their preferred candidate eyali Anita Among ne bavaayo ne balonda Rebecca Kadaga. Kitegeera ekyo. Oluvannyuma lw'ebyo okubaawo waayitawo akabanga katono ne watandika okubeerawo ekitaba ebijambiya followed by summons. Ensonga ezakwasa Sseggirinya ne Alan Ssewanyana background ye okubakwata eyina okuba ng'eri related ku nsonga lwaki ba MP nga Kazibe Bashir bayingira mu parliament basiika ne bataddamu kwogera. Position ya party yali non-negotiable, yali tegenda ku negotiating na government. Naye oluvannyuma lw'akabanga abantu abamu mu party nga bamaze okulagira ddala nti baawukana ku bigendererwa bya political party eyabayita mu office y'obwa MP batandika okunegotiatinga ne government. Alan Ssewanyana ne Sseggirinya okuteebwa. Position ya party yali nti Alan Ssewanyana ne Sseggirinya tibalina musango, it's political persecution. So teri nsonga lwaki banegotiatinga. Abantu abali banegotiatinga ne government okuteebwa kwa Sseggirinya olwaleero be bakulira ekisinde kya Democratic Alliance. Democratic Alliance olwaleero omukulembeze waayo omukulu Mpuuga akolagana directly ne government nga Norbert Mao yakwata ekibiina kya DP n'akiguza NRM. Museveni musajja mugezi nga bw'olaba DP bwetakyali kusaidi opposition nga bw'olaba FDC bwetakyali opposition. Ne Democratic Alliance badde egenda komawo nga ye leader of opposition nga yina aba members of parliament abasinga obungi naye nga ate eri opposition leaning ngeri government leaning totally oba omazeewo opposition. Yes, kituufu Alan Ssewanyana anoonya card. Naye ensonga lwaki Bobi Wine yagaana okufulumya ebifaananyi ng'ali ne Alan Ssewanyana oluvannyuma lw'okumukyalira maka ge ng'ateereddwa yeeyoleka lwatu. Alan Ssewanyana yagaana okuba omulambulukufu ku position ye going forward. Era Bobi Wine okumuyita n'amugamba nti kati kwata akazindalo yogera bye waŋŋamba. Yogera bye waŋŋamba. Alan Ssewanyana n'atamwatamwa kikulaga lwatu waaki Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okutusisinkana ne Alan Ssewanyana yagaana okufulumya ebifaananyi bye nti amusisinkanye. Sseggirinya yafa kituufu akoye politics kubanga yamuleetera ebizibu bingi. Sinenya Sseggirinya, sinenya Alan Ssewanyana, sinenya Kazibu Bashir kubanga ensobi emu gye baakola ne Road Mayor Erias Lukwago yagikolako n'amalako ekisanja kumpi Kiramba nga taweweddwa musaala gwe. So politics muzibu, sometimes okola miscalculations nezikulya.
naye ate toyinza kuwuddisa bannayuganda ng'okikuba okizza eno. NUP tebusse ebintu bingi, ebusse obutego bungi. Olwaliro okuba nti ababaka abaali balowooza nti bamaanyi kati basukumyeyo bagisaba kaadi yayo, tokiyita nti kyangu. Tetugenda kusirika newankubadde bye twogera abamu tebibasanyusa, kubanga bo balowooza nti omuntu yenna okubeera mu bintu bino onoyogera ku politics si kirungi, era bakutunuulira mu ngeri, bakutunira n'eriiso ebbi. Ndowooza mubiwulidde era munange lwaki avuddeko kubanga ayogera ku nsonga eyo. Waliwo omukulu Alex Rusa Luwemba yayogedde n'agamba nti abakulu mu kibiina kya NUP mbo be batwalira Honorable Segirinya Muhammad Samuel. Ndowooza mubiwulidde naye agezezaako okulambula. Ffenna twalaba ekyaliwo nti basamoninga Basegirinya tebaaliwo. Actually Segirinya ali bweru. Oba mujjukira bulungi omusango ogwo gw'Ejjambiya, Segirinya yakaaba n'amaziga ng'akomawo, yakaaba n'agamba nti nze atasalangako n'enkoko, nsobola nti okutematema abantu. Oba mujjukira bulungi. Segirinya tubadde twamuleka awumule naye ate kati ebintu bizzeemu buto. Tubadde tukyalimu ebyo era tukyali ku nsonga za Alex Rusa Luwemba naye munange eyali tuyinkudde kakati ono naye amwanukudde nga bigenda mu maaso. RDC agambibwa okuba mabega w'okusibisa ba Ede Mutwe naye avuddeyo n'ayogera biki olowooza abo tuba tuba-expectingamu era ekyamagezi bibino ebigambo bye. Ye yasibye abantu naye banenze ndi mu poliisi. Nze bwe baali bakubagana bakuba abapoliisi eri ennyendo saaliyo. Bwe baali nga bwe bagamba nti babasomedde nti babba obusimu nze saaliyo. Ate munamwe mukimanya emikolo egibeeramu abawagizi ba NUP, obusimu n'amataala g'emmotoka gabula. Eyo yo nnono yaabwe we mubeera. Era bw'obanga oli mu bakulembeze ba NUP n'ekigurupu kyabwe ekyo, akasimu okakwatira ddala n'okanyweza bw'oti, bw'otokanyweza kagenda. Naye nze simanyi oba ani yatwala simu oba simanyi, nze siri mbega, nze siri wa poliisi. Ate eky'omukisa omulungi poliisi bwe yakwata abantu n'ebuuliriza yabatutte mu kkooti. Kati alina obujulizi bwonna yabutwale mu kkooti. Naye okunenya nze nti nakuta abantu, nze sinze ekwata abantu. Ne bwogenda ku statement zaabwe ku poliisi osanzeyo nti RCC alina statement yakoze ku poliisi ku baana abo. So n'olwekyo nze njagala okukakasa bannamasaka bannange nti naweerezebwa wano okukiikirira atali mulala okujjako His Excellency General Retired Yoweri Kaguta Museveni, tuweereze abantu baffe abalonda President Museveni. Na wano nasangawo abalonda Namayanja nabo tulina baweerereza wamu nga tewali kusosola. Owulidde naye kati omuntu okutandika okutematema ebigambo ng'ate ffenna tukolera mu gavumenti y'emu. Mukyala Namayanja akolera mu gavumenti ya NRM, nange mwenkolera. Omusaala gwafuna guva mu consolidated allowance, nange gwenfuna guveeyo. Ffenna tufuna mu musaala President Museveni gwateekako omukono, kati ate mba muwalanira ki? N'olwekyo nze sirina nkola yakuwalagana n'abakulembeze bannange. Era abakulembeze bannange mbayita ofiisi ya RCC Masaka nzigule mujje tukole emirimu egy'obuweereza. Bwe munaaba muzze mu ebyo ebyammwe ebyobufuzi, nze siri munnabyabufuzi, nze ndi civil servant. Wazira okukuutira President Museveni akadingidi akosikaliinaako ku nsonyi zonna, kuba ye bw'atabeerawo nange sibeera RCC. Ate bw'atabeerawo eddembe mu Uganda teribeerawo. Ate bw'atabeerawo PDM nayo tebeerawo. Yensonga lwaki nze nammwe ne mukyala Namayanja tuwagira President waffe atufuge tufune omusaala gwatuwa n'empeereza etuuke ku bantu baffe abatulonda tutambuze ekintu. Eyo RCC naye nga mujjukira nti twabagambye nti essimu eyogerwako kwezi ezoogerwako nti babba essimu bagenza okukola okunoonyereza nga ekika ky'essimu ekyo tekibangako mu Uganda. Kata webuuliza yo essimu eyo baagijjawo okugibba ng'ekika ky'essimu ekyo tekibangako mu Uganda waneeno. Awo olabira nti ebintu bino bagezaako kubanga bijweteke okubanga bakuumira abaana bano emabega w'emitayimbwa. Ffe tukyeyongera era nga ndukuwa neyongera okubanga nkuleetera endowooza z'abantu kye boogera ku bintu bino. Njagala owulirize ebigambo bino eby'ekisiru. Eno message gitambuze paka ku bannamagye, paka ku bapoliisi, paka ku bannayuganda bonna ebatuukeko. Bino bye bigambo bye basiriwaza abantu. Uliriza ddamulira.
bubuze eki otuufu bannaffe bangi balagajirira ensi zaabwe kati bakaaba bayagga abasudani bali wano bajjudde bayonoona ensi yaabwe basoma byonna mu myaka ebiri sudani yemamuka bagikumi bagimazeewo byakyayenga ebyo bagambawo bashiri atufuze bubi myaka 2 omusajja ono bashiri nakola ki nagenda kati emyaka ena ng'agenze airport ya Katumu International Airport teraba nga nyonyi egwawo myaka egi n'ennyonyi ezaaliwo mutawutandika zonna baazokya kati eggwanga abantu embeera abantu abamu gye bakola ki tebaagala Sudaani abadinika mwabalaba ab'ekkungu mbalaba bajjudde makirya okumpi baagala kuwaamu abakungu bajjudde makirya ogenda ekabalagala kansanga abasomaali n'ab'Eritrea n'ab'Ethiopia bakoze eki nabo balina ewaabwe Ethiopia obunene bwayo erimu Uganda nga owuliriza statement ez'ekisiru ezifaanaganako bwe zityo nga tewalya ku mutwe gwa Ngege ogenda ono omusajja ayogedde naye nga buli statement gy'ayogera ya kisiru sooka weebuuza ekibuuzo bannayuganda bameka abafuluma mu Uganda gy'ogamba erimu emirembe egyo bannayuganda bajjudde mu mawanga ag'enjawulo n'okusinga ezimu ku nsi z'osomye bannayuganda bajjudde bafuluma emisinde okufuluma e Uganda gwe gy'ogamba erimu emirembe musiriwaza basiru bino bye mugamba bannamagye leka nkubuulireko abasudaani okugoba Bashiri tebakola mistake ekyo tebakikulimba tebakola mistake abasudaani okugoba Bashiri bakola ekituufu naye mistake gye bakola the time we basituka ne bakkirizibwa okusiriwazibwa bannamagye nti abasudaani abantu bannansi beekalakasa okuggyako Bashiri bwe yalabanga bagaanye okuva ku kkubo tebasobola muwangula tasobola bawangula ne beeyubula bweyubuzi ekintu bannamagye ne bakikola ki ne bakyeddiza ne balimbalimba abantu ne bava ku kkubo abantu baali tebamanyi lutalo lwe balwana na ngeri ya luwangulamu yensonga lwaki Sudaani ogiraba eri bwetyo yensonga lwaki tukugamba e Uganda nti bwe tuba tulwana tulina okumakinga sure nti adda mu buyinza yoyo ffe gwe twerondedde power belongs to people ekyo kye tupuliikinga tumanye ebyasiraanya amawanga ago ebyasiraanya amawanga ago si kulwanyisa badikiteeta tebakikulimba ebyasiraanya amawanga ago ke kaseera bannansi we bakkiriza okulimbibwa bannamagye mbubaddeyo mbu bannamagye batereeze ensi awo wewali obukyamu osegedde kati oli agenda kujja kugamba ebigambo nga bino ebyekisiru ekibuuzo ekisooka mukama wo g'owagira yatabangula Kongo abakongo senga ensi yaabwe eri mirembe tebaliddukidde na mawanga malala osegedde naye mukama wo Museveni yali e Kongo yatabangulayo mukama wo Museveni yali e South Sudan gy'otugamba yatabangulayo mukama wo Museveni ali Somalia yatabangula mukama wo Museveni yadisebolizinze East Africa n'okugituusa kugisiraanya okutuuka ku ttuluba eryo kati gwogamba mukati tumuleke oba tubba amataka tetwogera kubanga bwe tunaayogera Uganda ejja kusiraana ani anaagisiraanya lwaki togamba mukama wo bwe mugatta amaanyi gammwe ne mumwegattako bwegassinga akola ebikolobero lwaki temutuuka ne mumuganji gwe tukukooye kyogamba Uganda eyinza beera kyenga mwenna musazeewo ayina maanyi kisoko kimbuulire abeera n'amaanyi ki afuuka w'amaanyi ng'ayina abasiru nga mmwe mwe buddamulira obutategeera obutalina magezi nga mutandika okupuliikinga n'okuspreadinga lies mu bantu ani atugumbula abakongo si Museveni ani atugumbula aba South Sudan si Museveni ani yattagalanga si Museveni si eyamutta senga oba osanga South Sudan baalina omukulembeze gwe bakkiririzaamu bonna awamu galanga ani yamutta Museveni si yamutega ennyonyi gwoga tetumanyi bisiraanya amawanga ago otusiriwaza eno Uganda yafuulemwa munnange njogere kindeke ki ninga nze wende okubanga nkutuusako olire endowooza z'abantu naddala oba oliyawo ki kye tulina okuba nga tukola okweggyako abantu bano abeefudde ekirala mu ggwanga lyaffe lino Uganda anti teyavuddeyo kulambulula nsonga wabula yazze kulabisa NUP oba yazze mu ngeri y'okulabisa Kyagulanyi Ssentamu sako n'ekibiina ekya National Unity Platform
kakati omukulu Luswa Luwemba ebibuuzo bingi nnyo betukulinako lwakuba nti ate answers entono z'olina era z'oyinza okutuddamu naddala Segirinya bwe yali akyali mulamu. Kintu mu bintu byosinza okwogera era byosinza okukkaatiriza kwe kuvaawo n'ogamba nti Segirinya Muhammad Mr. Update omwagalwa w'abangi yava mu bulamu bw'ensi nga kati esawo yakati yakkirira ennyindo gye zirembekera mukoka nti yatuuka okufa nga takyayagala kweyona kigambo NUP otegeera naye ekisinga okwewuunyisa nti omuba mwogera ebintu bino eno temusooka kulowooza temusooka kutunula biki Segirinya Muhammad bye yayogera nga tanava mu bulamu bw'ensi eno. Segirinya ebigambo fakati ekiramu ekya Segirinya yakyogera teyakiwandiika buwandiisi. Ekiramu kya Segirinya yakyogera bwogezi era Segirinya yatuuka okufa nga ekiramu kye nga ensi yonna ekimanyi bulungi nnyo ate nga nekisinga okwewuunyisa nti mubimu ku biraamo Segirinya byeyayogeranga nawe kennyini wabiringamu nga mu vidiyo ezo mweziri era ng'owulya by'oyogera. Video emu oba live emu Segirinya gye yaliko n'agamba nti mwabanga afudde Bobi Wine ayogeranga essaawa 5 video wagirimu wali mabega nnyo nga wenoosinisa ebinnyo omanyize omuntu ayesiriwaza ebisa ebisinga muyisaamuko ku ggaali. Kakati Luswa ebibuuzo bingi njagala nsooka embuuza ekibuuzo kiri kimu. Lwaki bakugoba mu ddwaliro e Nairobi? Lwaki Segirinya bakugoba mu ddwaliro e Nairobi? Vaayo clarifying kubanga bw'otavaayo clarifying ffe tumanye ensonga lwaki Segirinya bakugoba mu ddwaliro e Nairobi olw'ensonga nti waliwo ebintu ebibi otandise okugenda mu maaso ng'okola ebyali biraga nti walina ekkobaano oba wali otandise okubaako ekkobaano erimu n'abo abaali mu lukwe oluta Segirinya. Mulina relationship oba mwalina enkolagana yali egunjiddwawo such that musobole okumala obulamu bwa Segirinya. Luswa Luwemba kino kikirize kigaane ku bantu abaali mu mission etta Segirinya gw'omu ku bo Anita Amongi, Masaya Simpuga, Abedi Bwanika n'abalala. Luswa Luwemba ye gwe omu kwabo abakola ekisoboka okulaba nga Segirinya akkirira ewa Ssenkaaba. Ekirala Luswa Luwemba watuuka otya okuba ng'oli ku lusegeere lwa Segirinya Muhammad? Kubanga from day one omuntu eyali okumpi ne Segirinya Muhammad eyali amutambulirako era buli nsonga yonna baali bamuyita Sweet Apple. Baali bamuyita Sweet Apple eyali atambulira ku Segirinya buli wamu. Naye gwe Munnayuganda mpoyiza wali ozeekawo ne weebuuza nti Sweet Apple bamuli pulesinga batya ne musajja no gwe bayita Luswa Luwemba? Wayozeekawo n'okyebuuza okubanga mu kusooka wali olabanga Sweet Apple ng'atambula ne Segirinya buli wamu. Naye within a short period of time twagenda okulaba nga Sweet Apple bamukubye ekikono bamusudde eri nga Luswa Luwemba nga yamuliko. Kitegeera wavulire n'oyogera bingi byewavulire n'oyogera. Essaawa ya kakati Luswa Luwemba igwe ayagala nnyo gwe eyali ayagala nnyo Segirinya. Essaawa ya kakati aba family member bagenda maaso babanja ebyobugagga ebya Segirinya byewawamba. Omwali emu ku byapa by'ettaka omwali engoye n'engatto nga kwotadde n'emmotoka zewawamba nga mwini ambulance. Abamu ku b'eŋŋanda za Segirinya baavaayo. Ne bakomplaining oluvannyuma lw'okuba nti weddiza ebintu by'omugayi Segirinya byonna wabikwata n'obyeddiza. Ekikulaga nti waliwo omuntu akuli emabega eyali akuwa buli pulaani ku buli kimu kyewali oteekeddwa okukola. Luswa Luwemba gwe wennyini wali mu lukwe olusula eddwaliro lya Segirinya Muhammad kubanga bw'oba owulira nga wali oyagala nnyo Segirinya Muhammad kiki ekyakugana okusigala ng'otambuza eddwaliro eryo? Kubanga yakulonda nga gwe PS oba personal assistant we. Lwaki tewasobola nga kugenda mu maaso nga
oddukanya ebintu ebyo. Now bwe wavuddeyo n'ogamba Seggirinya yagetuuka okuvamba Seggirinya eddoboozi ly'ekyebando yatuuka okuvambula mu bwensi eno nga tayagala nakuwulira ekigambo NUP. Nga tayagala kuwulira ekigambo NUP. Omuntu eyitayagala NUP atuuka otya okwata ebimu ebyama n'abiwa aba NUP nga balina kubita ku lunaku ng'amaze okufa. Lwaki teyabyogwa bifulumye? Kubanga Seggirinya mu kufa kwe ayina ebintu ebimu bye yawa omuntu omu nga yalina okubirolizinga immediately ng'amaze okufa ensi etegeere biki bye baamuyisaamu. Bw'obanga ogamba nti gwe Seggirinya wali omwagala nnyo, lwaki teyabikwasa n'abikwasa ekibiina kye yali tayagalira ddala? Luswa Luwemba, ebiseera ebimu kozesa omutwe n'obwongo. Leka obwongo, kozesa obwongo aba leka ate obwongo kukozesa. Okategeera? Use your brain but don't let your brain to use you. Akazungu ema nkogedde bulungi nnyo, alhamdulillah, mukama ayongere. Ali ku nsonga y'omukulu oyo Alusa Luwemba, ebigambo byayogedde byalese buli omu nga yeebuuza. Omuntu yali yakyawa NUP naye ate n'ogenda ku malaalo n'omukaabirira nti kaadi bagituwala ng'omusaba alwanire kaadi gye yali yakyawa. Nze naawe ninga tuli ku NCK TV kugamba bugambi nti munange obanga tuna subscribinga ke kade subscribinga, ringinga that notification bell, sharingo, likinge, ebisigadde nkomo nabyo tuva.